Biggie, katono nnyo nga tuli ku concert eno mu Run competition zino lwaki wavudde n'ogamba kozitegeke? Run competition zino lwaki nvudde n'engamba kanzitegeke? Ndabye ku lwani ez'enjawulo ez'e Dubai, ez'e Tanzania, ez'e Rwanda, eza Nairobi ng'ensi n'ensi zituula ne ziwuliriza abantu nga basinza Mungu waabwe. Kati bwe ntunuulira nga Uganda tekiriiwo nga mbadde nina obusobozi obugula kamiliyoni ne muteeka cricket obo, nze omusiraamu kinkakatako nange okutegeka mu kifo ekirungi ennyo abasiraamu ne bawuliriza ku Run competition ne tuweesa Allah waffe ekitiibwa. Okay, ebigambibwa nti Chameleone, the return of Chameleone gw'ogenda okiyimbamu omukono. The return of Chameleone kukiyimbamu mukono nti muganda wange nina omubeererawo nnyo naye ng'ajja kwetegeka nejja mubeera mabega emirundi 100 ku 100 inshallah. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okusokera ddala ssemukamwange saba okweyanza akakisa kumpadde olunaku olwaleero. Mu bufu ebumu nja kusaba muzikirize neebaza aba Iran Foundation awamu ne Big Events olw'okuteekateeka ekintu kino kibaledde kiriwo mu Uganda ne coming up ne idea y'okuteekawo competition za Quran. Kibabaliza ddala kintu kya ddiini, kiwagira eddiini y'Obusiraamu okwongera okuteeka moral mu baana abato n'abantu bonna okuyiga okusoma ekitabo kya Quran. Nja kwongera neebaze basponsa bannange nabo okwenyigira mu nteekateeka eno ne basalawo bawagire enteekateeka ya Quran. Saba muzikirize mu mbeera y'emu neebaze bannamawulire bonna abali wano, mwebale kuwayo obudde bwammwe, mwebale kujja kuwagira nteekateeka eya Quran. Success Motors yavuddeyo newagira enteekateeka eno okwongera kuwagira eddiini y'Obusiraamu zirawe mabega era okuva wano ngenda kuzikwasa abateesiteesi bakwasa ebisumuzo byazo bebajja okuba nga bazivunaanyizibwako okutuusa ku olwo olunaku otugenda okuziwa abawanguzi. Tuwagidde ebivulu bingi ebitali bya ddiini, so bwe batuulira Big Events ne Iran Foundation ne batunyonnyola mu nteekateeka eno tetusobola naffe okuwagira eddiini y'Obusiraamu. Tulina abaisiraamu bangi abatuguzeeko amamotoka nga bakasitoma baffe, mbangi tulina n'abasiraamu bangi abateekateeka okujja okutuwagira. Bwabaawo embeera ng'eno nga naffe tusobola okubaddiza, lwaki nedda? Tusalawo okujja naffe twongeremu amaanyi, eddiini y'Obusiraamu tutyongeremu amaanyi, ate ne competition zino tuzinyumise. Emmotoka 2 wezirawe mabega, so eri awo bonna abali mu competition eno saba mwongeremu amaanyi, kubanga ebintu bino byalaali era emmotoka zigenda kugabibwa. Eri awo aboogera ne batatuukiriza, naye ate mu kino tugenda kutuukiriza. Anaaba awangudde ajja kuvaawo nga yeevuga, era emmotoka ezo ziri mu mannya ga kampani eya Success Motors, era nga kuolwo tujja kuba tuziteeka mu mannya g'oyo anaaba awangudde. Nsaba twongere okuwagira enteekateeka eno, twongere okugula tickets, ate mukolo olunaku tubeereyo ffenna tulabe nga eddiini y'Obusiraamu tugiweesa ekitiibwa. Nsaba Mukama wange onzikirize nkumaana yoyo n'abasobozesa okuwangula empaka za Qur'ani mu baana abalenzi. Ennaku z'omwezi 23 ku Kampala Serena Hotel tukeereko okuva essaawa 3 ez'okumakya mpaka ssaawa 1 ey'ekiro
tiketi osobola ku MTN Momo emitwalo 3 onika star 165 hash no star 165 star 20 hash nogoberera endagiriro oba ku MTN Momo app osobola okutufunako tiketi etebo za miliyoni 2 abatulaba baagala okulaba kukoleka zaffe lwaki bazuulya buwulizi abamu ne batugamba nti oboogera boogeza abasiraamu nabona bagambye emotoka zino ebbiri zo success motors nazo kubanga ezikwasa Iraq Foundation wamu ne big events abatesitesi b'omukolo guno bajja okuba nga bavunanyizibwa okuzikwasa oyo anabawangudde emotoka weziri kaadi zaazo weziri zo zikyalimanya success motors nga zakukyusibwa zigende mu mannya g'oyo anaabawangudde buli kimu kimaze okuba nga kiggwa era bano abasajja be bazivunanyizibwako zibawadde mu butongole esangeyo nga 23 twerabire kwabo abagenda okuba buli emotoka zino motoka mpya tewali eryazivuze kuwa kufatte mukuzo netusona atenda kusakasesa ono nyingi nyo kamera basobola okubalagako tukyali nyingendera kusakasesa wano njagala kuga kutegeeza abantu bano nti olwokuba bwemundi obusoose twabaddeyo zimotoka naye mu mpaka eziddako tusulenaffe okwongera ku mutindo tusobole okuba emotoka ennene nga nsifu ne competition tuyongeremu bugumu abaagala okugula emmotoka wezibona success motors empya nezo ezikozeeko ez'ebbeeyi entono n'ez'ebbeeyi ennyingi cash ate ne mukimanjampula twalindiriti Okay, kakati mune tetusobola kubuusa maaso kintu kino wewaviira mu bivulu by'ensi nga waliwo saga ezibaddewo wakati w'omwami Godfred Ssebatanaawe kyali kitya bigi briefly ekintu ky'omwami Fred Ssebata kyali kya muntu kukkaanya nange oba kutuula nange wamu ne tukkaanya ku ngeri emu oba endala si kunteeka mu mawulire oba kwogera nansi kubanga we nali muwa ssente abamawulire tebaaliyo oba social media teyaliyo abaddamu ku TikTok mu komenti nti wa omusajja ssente ze tebaaliyo oba tebakola ekintu kibakuwadde n'ekikulu okulaba nti mwami Ssebata show ebeerawo nalaba abamu nga bagamba ate nga ssente zaffe twazisasudde wasasudde ssente naye okutegeka omukolo si kyangu nga golowooza oba okutuusa muzeeyi Ssebata we yali awo nga bwali tekyali kyangu so mbadde nsaba ku bannayuganda musiimeko mu kifo ky'okuviikiriza n'okwogereza abantu okubi tusiimeko kati ezo komenti ezo zengenda nendaba okwa Ssebata zezisinga okummalamu amaanyi zezisinga okunzikakkanya neŋŋamba naye kati omuntu omukolere ki omunnayuganda mugambe ki Ssebata yavaayo n'agamba mbu wamumma ssente ze wagaana omusasula omumalayo namulaba ng'akyogedde ku BBS telefone oba ku TV namulaba ng'akyogedde ku ne ku social media naye saakisuubira muzeeyi anzaala kujja kumpewo nge nali muwa ssente saayitako kamera oba social media. Lwaki yali agaana okuyimba in the first place ku Serena kubanga n'okuyimba lwali lutalo twaliyo ku concert naye ne tuwulira mbu yeesibidde mu ruumu agaanye ovaayo ne tugamba yali tagaanye kuyimba just twalina enzikirizaganya nti balance bwe yenna oba ekitundu ekimu kijja kubeerawo nga tetunagenda mukono na masaka era nekitutuukiriza ne tumuwa ssente n'ayimba. Okay. Mwami Abitex twaliko naye n'agamba mbu Ssebata yandibadde akusiima nnyo ne bafaani okubanga wamuwa miliyoni 100 nti ye ne miliyoni 5 yali tasobola gamuwa mbwera yaleka gwe mu mabanja so si ye nti kuba nti ye yafunamu oba ye yafiira nti ye yafiira amabanja era gakyaliwo naye gajja kusasula inshallah naye nga sho ya Ssebata tewafunamu
anti mmwe kati muba muli eyo nga mulaba kiki abantu kyemulya naye dynamics temuziraba tisejje kosinze sente kwezi oba olya kosinze sente kwezi muba temubiraba so ebyo byokugamba nti abantu babadde full house sigenda biddamu oba kubinyonyola nnyo ggwanga. Okay, kati kukya Sebata kubanga kyakubanja kikyomugamba mwami Sebata show eyandika wedde wandika nkubidde ku ssimu kugenda mu mawulire wandika nkubidde ku ssimu n'ongamba bannange weebale kutegeka naye kino ne kino kigobye tekibadde bulungi kikoze tutya naye ekyo saakisuubira saakiraba oba saakiraba kuva eri taata wange naye ng'omutima gwange mwerufu sirina busungu gy'oli ate nkwagala nnyo. N'amusasula balansi we aliwa tulina kutula naye mbu miliyoni 23 oba kyonna kyekiri omwami Sebata musubira gye atulako nange si kugenda ku social media n'oyogera eri ensi abatulaba oba abawagizi baffe babafaani baffe tebamanyi dynamics za show so bamanyi dynamics za show shobola buli promota yavaayo nabeerako kyayogera kubanga Abitex yatuuka n'agamba n'ogamba mbu Sebata muzibu nnyo mu ssente bwezo ssente Abitex taata wange tatange Abitex munnange nkugambye oyo ennyama nnene amafumo neegajja teri kyawulira naye nganza amafumo sigasobola ne social media. Okay, naye nga tumaliriza abantu abamu twabalaba nga bagamba lwaki agreed amount temwazisasula oba Genosale n'azikuyambako then ebisigadde losses mu business zibaamu. Abasinga bakuliriza nnyo ekya Genosale okutuyambako omwami oyo Genosale Musale abasi yatutumye ntukole show just nti webizibuwalira ajja n'akola ki n'ayamba kubanga ayagala music industry. Okay. Era abamugamba nti ayambe taata kirabika awulidde ensonga ze. Okay, kowola abantu babuulire olunaku olwo 23 tuli wa ssente meka abasiramu bwe namba yita ticket ziri ku momope wokka $3 emeza $2 million Kampala Serena emiryango gigulawo ssaawa 4 inshallah. Ebivulu ebyo biwumudde oba nabiwumula lwansonga emu oba endala ezimu sijja zatuukirira ku mpewo naye ezimu gyeziri naye wemundaba nga omuntu ategese ekivulu nga mukwano gwange obanga promota munnange nja kubeerayo kubanga nze vice president w'abapromota mu kiwaye oba tobizeemu asibizeemu sinza ategese naye nina okufuna ripooti ekivulu kiri kitya kigenze kitya ye kiri kuki kati seetagagamba mungenze mu kivulu naye omuntu wakola press conference nempitirawo nembalabako nembabuuza safety y'abantu eri bulungi nenvaawo. Okay, batugamba omwami yali agenda kulekawo ensonga lwaki wava mu bivulu era n'akugamba takwagala mu bivulu. Omwami yali tasobola kundekawo kubanga bwe mulimu gwe yansanga nga nkola omwami takerangako n'agamba nti agenda kundekawo oba yali agenda kundekawo nembivaamu yansanga nnoonya sente yange taganangako nature of business gyenkola just yalaba nga olumu binteekako pressure ne stress. Okay, pressure yavangawa baali bagamba biba byangu munyumirwa mufuna ssente we mubiraba si we bibeera omuntu otegeka ekivulu olina okuba nga olina $3 million ekitono ennyo so sente ezo olumu tugenda kubamanirenda olumu bakwano baffe ne batuyambako ate olumu ne zivaayo olumu tezivaayo so embiranye nnyingi teweebaka oba ogamba nina okusasula gyowe miliyoni z'ekikumi teekamu interest ya $2 million ezo embiranye ez'obutebaka ogamba lwaki yesibita kubanga teri promota nsobola kola kivulu nga teyeewoze obanga okuggyako babange balamu naye ate naye yeewola